TV. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala khairil anami Muhammadi sahibi al-maqami al-mahmudi wal-hawdi al-mawrudi hamili liwa'i al-izzi fi bani lu'ay sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi al-kiram. Ibadallah, اتقوا الله حق التقوى واعلموا أنه سبحانه يسمعكم ويراكم. فقد قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكثروا ذكر هذه اللذات. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Amatenda majivuga Allahu jalla jalaluhu ebyengira n'emirembe tumusaba w'ekitiibwa Allah abisse ku nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam alladhi ja'ana bilhuda wa dinil haqq, eyatujjira n'obulungamu, eyatujjira n'eddiini ey'amazima. Tumusaba w'ekitiibwa Allahu jalla jalaluhu ebbanga lyonna atukuumire mu mbeera ey'okumutya, atukuumire mu mbeera ey'okumutegeera. Mbalamusaako n'ekiramuso ekisinga okubeera ekyebbeeyi ekiviira ddala ewa mukama waffe Allah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mukkirize tandike n'okubeera nga oba oli awo mpeereza okunyolwa kwaffe okutwaliza awamu eri baganda baffe, abasomesa baffe ku Bilal Islamic Secondary School bwayiise olw'ekyo ekyaguddewo ow'ekitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala kyeyatugesezza nakyo omuliro. Ekyo kigezo mu bigezo by'ow'ekitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala. Tumusaba nga tumwegayirira abeere nga atuggyirawo embeera eyo, atukyusizeemu ekisinga okubeera nga kirungi. Amasomero gaffe ago gabaddewo ebbanga ddene nnyo ery'obusiraamu n'abasiraamu bonna n'ensi yonna okutwaliza awamu. Kyonna ekiba kigatuuseeko kitulumira wamu nabo. Tusaba ekitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala ffenna abeere nga atumalira, atuggirewo oba oliawo ebiriwo. Akawungezi k'olunaku luno olw'olwaleero, lunaku lwa bbalaza, mukkirize tubeere nga tuyingira butereevu mu puroguramu yaffe eŋŋanzi emanyikiddwa obulungi, etaliiko muntu yenna abeera ku lutimbe lwa Salaamu TV okuggyako ng'agimanyi. Mu budde nga buno, mu biseera nga bino, kubeera kugula kitabo ky'owekitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala. Ekitabo kino Qur'an kye kitabo ekyava eri Allah jalla jalaluhu, kyeyassa ku nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Tekiriiko mbeera ndala, tekiriiko okubuzaabuza kwonna, kitabo kya Allahu tabaraka wa ta'ala. Nabwekyo puroguramu eno yakubeera nga tukigula. Oli ayinza okwebuuza nti Qur'an nga njirina, abange Qur'an gye tukutadde mu maaso g'olunaku olw'olwaleero eyawukana kweyo gy'olina. Qur'an evvuunuddwa mu nnimi ezaffe eza wano enzaaliranwa, ennimi ze tutegeera obulungi, ze tusobola okubeera nti tutegeereramu amateeka g'owekitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala. Nja kusaba buli ali ku salaamu akaseera kano ng'era atulaba abeere ng'anyiga star 185 star nyiga 4 nyiga 9 nyiga star onyige 9 oteekewo hash. Bajja kusaba business number owa Airtel gwendiko tuteerewo emitwalo 6. Bajja kusaba omuwendo gwa ssente
tuteerewo ezo zonna z'oli wiringi okubeera ng'oziwaayo mu kkubo ly'owekitiibwa allahu tabaraka wataala. bw'olaba wali referensi tuteerewo ekigambo salaamu, tuteerewo ekigambo quran, tuteerewo ekigambo kyonna, teekawo erinnya lyo, then n'oluvannyuma obeere ng'otunyigira pini eyo eyiyo gy'okozesa ng'osindika essente eri abantu abasigadde, tubeere nga tuteeka ku akawunti eno, tubanje owekitiibwa allahu tabaraka wataala yauma nalqaahu. nziramu endagiriro ku nnamba emunyiga sita 185 sita, teekawo 4, teekawo sita, teekawo 9, sembyayo hash, bagenda kukusaba business number. business number eyo tuteerewo 6, goberezaako 0 endala 5. bw'omala bagenda kukusaba omuwendo gwa ssente, beera ng'otuteerawo kyonna ky'osobola. Qur'ani emu ya mitwalo 5, osobola okugula Qur'ani 2, osobola okugula 3, osobola okugula kyonna ky'onaaba osobodde okubeera nti ogula, tubeere nga zitutuukako wano ku akawunti yaffe. Then n'oluvannyuma bajja kukusaba reference, teekawo ekigambo kyonna ekikwatagana n'omulamwa gwe tuliko. Oyinza okuteekawo Qur'an, oyinza okuteekawo salaamu, then obeere ng'otunyigira pini biidhnihi tabaraka wataala. abali ku mukutu ogwa MTN ngenda kubasaba tunyige 07776 4 giddemu emirundi 3 2 yo ginyige emirundi 2, then sembyayo 0. sente ezo zigenda kubeera nga zituuka ku akawunti zaffe eza Salaamu Charity, era ku programu eno yennyini ey'okubeera nti tugula ekitabo ky'owekitiibwa allahu tabaraka wataala. ekitabo ky'owekitiibwa allahu tabaraka wataala kyekitabo ekisinga okubeera ekyebbeeyi. saba owekitiibwa allahu tabaraka wataala abeere nga atuwa okubeera nti tugigulumiza mu bifuba byaffe, atuwe okubeera nti Qur'ani eno tugitwala ng'ekikulu mu bulamu bwaffe. owekitiibwa allahu tabaraka wataala abantu abewa Qur'an, abantu abafa ku kitabo Qur'an, abantu abagezaako okubeera nti mu biseera byabwe mulimu ebiseera bya Qur'an, mu ssente zaabwe mulimu ssente za Qur'an, mu puroguramu zaabwe zonna ze balina bayinamu kye bayita Qur'an, yabeera nga yeeyama okubeera nti abagulumiza olunaku lwe bagenda okusinkana owekitiibwa allahu tabaraka wataala. nabi muhammadin sallallahu alayhi wasallama mu hadith eva ku Abdullah ibn Amr ibn al-Aasi radiyallahu ta'ala anhuma atunyumiza nga tugamba nti nabi muhammadin sallallahu alayhi wasallama yatutegeeza n'atugamba nti yuqaalu li sahibi al-Qur'ani, kigenda kugambibwa eri omuntu eyeekwata ku kusoma ekitabo ky'owekitiibwa allahu tabaraka wataala ekiyitibwa Qur'an. kirigambibwa ku lunaku lw'enkomerero, nze naawe letutannatuukako. bigenda kubeera bigambo ebiŋŋambibwa, ebikugambibwa, ebigambibwa omuntu yenna anaaba afudde ku kitabo Qur'an n'atuuka ku ddaala eri abantu ba Qur'an. owekitiibwa nabi muhammadin sallallahu alayhi wasallama agamba nti Allah agenda kubeera nga aleeta omukowooze, agenda okwogera ebigambo bino wammanga, ng'abigamba nze, ng'abigamba ggwe, ng'abigamba mutabani wo, ng'abigamba omuntu yenna eyawaayo ebiseera n'asoma ekitabo ky'owekitiibwa allahu tabaraka wataala, n'ateeka ssente ze mu kitabo ky'owekitiibwa allahu tabaraka wataala, n'ateeka ebiseera bye mu kitabo ky'owekitiibwa allahu tabaraka wataala. yagamba nti omukowoozi agenda kugamba omuntu oyo, amugambe nti iqra, mukyala gwe, mwami gwe, muwala gwe, muvubuka gwe, beera ng'osoma Qur'an. warutaq, wakati mu kubeera nti Qur'an ogisoma tosigala mu kifo mwoli, wabula soma nga bw'olinnya amadaala g'ejjana y'owekitiibwa allahu tabaraka wataala. fa inna manzilataka, ekifo kyo mu jjana y'owekitiibwa allahu tabaraka wataala ku lw'okusoma ku Qur'an inda akhiri ayatin taqra'uha. owekitiibwa allahu tabaraka wataala akitadde ku levo oba ku ddaala oba aya esembayo gy'onaasembayo okusoma min kitaabillah, okuva mu kitabo ky'owekitiibwa allahu tabaraka wataala, yegenda okukola eddaala lyo mu jjana y'owekitiibwa allahu tabaraka wataala.
ejjana y'ekitiibwa allahu tabaraka wataala bwe yali agizimba banaha wazayyanaha tantadhiru ahlaha, yagizimba allahu tabaraka wataala nagiwunda allahu tabaraka wataala tantadhiru ahlaha, teyina kyerinze okujjako bannyiniyo. Ejjana teyina kyerinze okujjako nze naawe singa tunenyigira mu mirimu w'ekitiibwa allahu tabaraka wataala gyayagala, nga mu mirimu egyo ogusookera ddala kwe kufa ku kitabo ky'owekitiibwa allahu tabaraka wataala. Nkakasa bulungi nga naye bwokakasa nti ebigambo byenkugamba si gwe gusoose okubeera nti obiwulira, naye kigenda kubeera kibi nnyo ffenna okutuuka mu maaso g'owekitiibwa allahu tabaraka wataala ng'obusobozi obuyingira ejjana y'owekitiibwa allah twabulina, naye ng'ate tetwakozesa busobozi obwo nebeera ng'etusuba. Wano wensabira buli alina akasente konna mu butono bwako oba mu bungi bwako tunyigire 07776 4 emirundi 4 2 emirundi 2 sembyayo 0 akasente ako kabeere nga kagenda. Ennamba eyo gyonyiga n'ogisindikako omutwalo, n'ogisindikako emitwalo 2, n'ogisindikako emitwalo 5, n'ogisindikako emitwalo 10, n'ogula Qur'ani emu oba 2, eyo ennamba gy'olaba naye nkukakasa oba otadde ku akawunti yo mu jjana y'owekitiibwa allahu tabaraka wataala, oba otadde ku akawunti yo ey'ekitabo eky'emirimu emirungi gy'ogenda okubeera nga obikkulirwako olunaku lw'ogenda okusisinkana owekitiibwa allahu tabaraka wataala. Emirimu egyo emirungi egigenda okufuuka ensonga y'okweyagalaako oluvannyuma lw'okwabulira obulamu buno obw'edduniya. Edduniya eno tugibeerako akaseera, naye oluvannyuma lw'akaseera ako tugenda kubeera nga tujabulira. Bwe tunaaba nga twakola emirimu emirungi, bwe tunaaba nga twafaayo ku kitabo ky'owekitiibwa allahu tabaraka wataala, bwe tunaaba nga twafaayo ku bituyingiza ejjana y'owekitiibwa allahu tabaraka wataala, mbakakasa nti allah mwetegefu okubeera nti atwaniriza mu mbeera esinga okubeera ennungi. Owekitiibwa allah mwetegefu okubeera nti atugulumiza ku lw'okugulumiza ekitabo kya Qur'an. Owekitiibwa allah mwetegefu okubeera nga atussaamu ebyebbeeyi byonna ffe ku lw'okukwata obusente bwaffe obutono ne tubussa mu kuweereza ekitabo ky'owekitiibwa allahu tabaraka wataala. Obwetaavu obw'enjawulo bwe buli obw'okubeera nga tugula Qur'an zino, abantu gye bali nga basoma bulungi Qur'an era bawunda nayo amaloboozi gaabwe, naye ekyennaku tebalina kye bategeera mu ebyo bye basoma. Olaba otya nga nze naawe tufuuse ensonga ey'okubeera nga tugula Qur'an tugiteeke mu nnyumba z'abantu abo, wakati mu kubeera nti basoma ebigambo by'owekitiibwa allahu tabaraka wataala batunuleko mu kitabo ekivuunuddwa mu Qur'an, evuunuddwa mu lulimi Oluganda, mu lulimi olulwe lwamanyi okusoma, abeere nga ategeera ebigambo by'owekitiibwa allahu tabaraka wataala. Nkukakasa nti talina nnyukuta gyagenda kusoma, talina aya gyagenda kuvuunula, talina kintu kyonna kyagenda kukolerako ng'akitegedde okuva mu Qur'an eyo okuggyako nze naawe abaali ensonga ey'okubeera nti omuntu oyo Qur'an eno emutuukako ffe tugenda okubeera nga tusooka okufuna ku mpeerezo. Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama yatugamba nti man dalla ala khairin, omuntu singa alagirira banne okukola ekintu ekirungi n'ogamba omuntu nti owange wandigenze n'osaala, omusajja oyo oba omukyalo oyo n'ageza n'awulira ekigambo kyo n'agenda eri omuzikiti n'asaala n'afuna wuzu ne yeerongoosa n'ayingira mu kikolwa ky'essola, owekitiibwa nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti kafailihi, ogenda kubeera nga ofuna empeera ng'omuntu oyo gw'olagiridde. Gwe yamulagiridde ogenda kufuna empeera nga gy'afunye ku lw'ekigambo kyo kyewamugambye nti genda osaale. Kiri kitya ng'abantu bakubiriza okusoma Qur'an ey'ekitiibwa, gwe n'okwata ssente n'ogula Qur'an 100 n'ogamba nti zisaasaanire mu nnyumba z'abasiraamu. Abasiraamu abo ne batunula mu kitabo ky'owekitiibwa allahu tabaraka wataala ne batandika okukyusa obulamu bwabwe ku lwa ayat, ku lwa verses ez'enjawulo ze batunuddemu ne bategeera allah byabagamba. Essola neyingira mu nnyumba yaabwe, okusiiba ne kubeerawo mu nnyumba yaabwe,
ibadaati ez'enjawulo oba ensinzi ez'enjawulo ne zibeera nga zibeera mu bulamu bwabwe ebbanga lyonna okujjako ng'owekitiibwa allahu tabaraka wataala agenda kubeera nga akusitula amadaala, agenda kubeera nga akuwanika mu bbanga. baganda bange bibitiibwa, waliwo hadithi emu gyenjagala tubeere nga twejjukanyako oba oliawo akaseera kano tutandike nayo biidhinihi tabaraka wataala, ng'abantu ffenna bwe tugezaako okunyiga endagiriro yaffe star 10856 teekawo 4 teekawo star nyiga 9 teekawo hash. ku namba 2 waliwo business namba, nkwegayiridde nyiga 6 goberezaako 0 ku namba 3 bagenda kusaba amount oba omuwendo gwa ssente zoyagala okubeera ng'ogulamu ekitabo ky'obwekitiibwa Allah. bwona amala okuziteekawo bagenda kusaba referensi, nyigiraawo ekigambo salaamu, nyigiraawo ekigambo Quran, n'oluvannyuma obeere ng'onyiga mu piniyo akasente katuuke mwaba Airtel. abe MTN 07776 4 22 osembyeyo 0. Owekitiibwa Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wasallama dumu yali ne basahaba ridwanullahi ta'ala anhum nga bayina bwe batudde kyeyava abagamba ebigambo bino byali bitono nnyo, n'abagamba nti akthiru min dhikri hadhimi ladhaati, abange mikwano gyange mbalaamira olwaleero munnyambe mujjukire nnyo omukaaya w'ebiwooma. yayogera ekigambo nga kiringa ekitajjira wakyogeredde naye nga kizuukusa emitima egyebase, kiyina kyekiteeka mu mutima gw'oyo abadde agayadde, kiyina kyekyoyongera ku musiraamu oyo asuubira nti agenda kusinkana owekitiibwa allahu tabaraka wataala. nabi muhammadin sallallahu alayhi wasallama yabagamba mikwano gye nga nange bwe mbagamba abali ku salaamu tv akaseera kano, yabagamba nti akthiru min dhikri hadhimi ladhaat, hadithi ya abi hurayra radiyallahu ta'ala anhu. yabagamba nti abange muyitirize nnyo kino, mukikole nnyo. bwogenda mu ddwaliro oyina endagiriro omusawo gyakuwa, naggamba nti yitiriza nnyo okunywa, yitiriza nnyo okunywa, tokkiriza mubiri gwo kubeerawo nga teguliimu kyakunywa, kubanga singa onaaba tonywedde n'okozesa eddagala lino ly'amaanyi ojja kufuna obuzibu. n'obwekitiibwa ne Muhammadin sallallahu alayhi wasallama agamba mikwano gye n'abagamba nti akthiru min dhikri hadhimi ladhaati, abange muyitirize nnyo okujjukira omukaaya w'ebiwooma. nabi Muhammadin sallallahu alayhi wasallama mwekyo yali ategeezaamu kufa. abange okufa bwe kuba kumaze okujja, ne bw'oba oli ku mmere esinga okubeera nti yekuwoomera, essimu neegeza ejja ne bakugamba nti maama wo afudde, toddamu kuwoomerwa by'olya. ne bakugamba nti taata wo mugenzi, toddamu kuwoomerwa by'olya. omwana wo amaze okusinkana owekitiibwa Allah, toddamu kuwoomerwa by'olya. nabasha Muhammad sallallahu alayhi wasallama nabbi waffe yajjayo ekigambo ekyo, embeera eyo ebeerawo ng'omuntu afiiriddwako mukwano gwe, n'agyogereramu ebigambo bino mu bufunze, n'agamba nti abange akthiru min dhikri hadhimi ladhaati, wonna we mubanga mubadde, wonna we mubanga mutuddeko, wonna we mubeeranga muwangaaliddeko, muyitirize nnyo okujjukira omukaaya w'ebiwooma. mujjukire nnyo amawulire agagenda okujja nga nannyini kulya tagenda kuddamu kuwoomera ebyo byalya, amawulire g'okufa. baganda bange bitiibwa, omuntu ayina certificates 2. waliwo kyetuyita birth certificate. certificate eyo eraga obuzaale bw'omuntu, yazaalibwa olunaku bwe ruti, ng'ennaku z'omwezi bwe ziti, omwezi bwe guti, omwaka bwe guti. certificate ey'okubiri yakubeera nga bagamba nti omuntu ono Muhammad, Hudhaifa, Abdussalam, Ibrahim, Fatima,
kubeera nga bagamba nti oyo olwaleero agenze ennaku z'omwezi bwe ziti olunaku lubadde bwe ruti omwezi gwe guno omwaka gwe guno. Wakati w'okuyingira kw'omwana Adamu mu dduniya certificate esooka neekolebwa waba waliwo akaseera katono nnyo omuntu ono asinkane certificate ye ey'okubiri, naye ensonga eyo tugyerabira nnyo ne tulowooza nti mu dduniya tugenda kubeera mu bbanga lyonna. Singa tubadde tujjukira nti mu dduniya tugenda kubeera mu kaseera katono tetwandiganye kukola mirimu gy'owekitiibwa Allahu tabaraka wa taala, tetwandiga yadde ku kuteeka mu nkola ebyo owekitiibwa Allahu tabaraka wa taala byatwagaza. Nabekyo baganda bange bebitiibwa abali ku Salaamu TV akaseera kano akawungeezi k'olwaleero, mbasaba ebirowoozo byaffe tubizze ku bigambo bya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'atugamba nti akthiru min dhikri hadhimi ladhat, abange muyitirize nnyo okujjukira omukaaya w'ebiwooma, mujjukire certificate ey'okubiri egenda okujja ng'ennaku z'omwezi ezo zirambibwa, naye nga zirambibwa lwakugendako, zirambibwa lwakugenda kwa mukaddewo, zirambibwa lwakugenda kw'omuntu oyo gw'osinga okwagala. Jibrilu alaihi salatu wassalam yajja wa nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama namugamba nti ya Muhammad, owange Muhammad, ahbibu man shi'ta, yagala yenna gw'oba oyagadde mu bulamu buno obw'edduniya, naye fa innaka mufariquhu, wateekeddwa okubeerawo akaseera w'ogenda okwawukana n'omuntu oyo. Era n'amugamba nti ish ma shi'ta, Muhammad wangaala nga bw'oyagala, wangaala nga bw'oyagala, fa innaka mayitun, naye akaseera bwe kanaaba katuuse ogenda kubeera nga osisinkana ow'ekitiibwa Allahu tabaraka wa taala. Ekibuuzo kye neebuuza nga naawe nkikubuuza, bw'aba nga khayrul bariya, asinga ebitonde byonna, nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama intaqala ila rabbihi, kyatuuka ekiseera n'agenda ewa mukama we Allah, faman ana, nzaani gwani agenda okubeera nga asigalawo? Bw'oba olina ky'osobola okukola nga kiri mu busobozi bwo wakati mu kwetegekera okudda eri Allahu tabaraka wa taala, fafaal, gezaako okubeera nti okola. Tolinda nkya, tolinda luli, tolinda jjuuzi, gezaako nga bw'osobola obeeko ky'okola. Puroguramu ng'eno ngezze mu maaso go, tugule Qur'ani evvuunuddwa, kintu kitono nnyo, obeeko ka portion naawe k'ogamba nti kano nange kankateekeyo, ndikabanja ow'ekitiibwa Allahu tabaraka wa taala, ndikayimirirako yawma alqiyama, nentegeeza mukama wange Allah nti nange mu bingi ebyannemu okukola, kale kino kitono naye nakikola. Nagula Qur'ani, nagula Qur'ani 2, nagula Qur'ani 3, nafuuka ensonga abantu okutegeera ebigambo bye mukama wange, ne babaako emirimu gye baakola nga bagikola okusinziira ku ekyo ekigero kye nabayamba basobole okutegeera ebigambo byo. Baganda bange bitiibwa, nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama hakadha wa'adha ashabahu, hakadha wa'adha ashabahu alkiram. Owekitiibwa nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bw'atyo bwe yabuulira basahaba ridwanullahi taala anhum, yabagamba nti abange akthiru min dhikri hadhimi ladhat. Omusajja omu yagamba nti anta alladhi waladatka ummuka bakiya, owange gwe omwana Adamu gwe wazaalibwa ng'okaaba. Embeera yaffe ffenna nga tuyingira mu dduniya tuyingira tukaaba, era y'embeera emanyikiddwa abantu bonna. Omwana azaaliddwa bw'akaaba ffenna tusanyuka ne tugamba nti omwana waffe mulamu. Amaziga ago ge tukaaba, abantu abatubeera okumpi nga kwe kuli maama ne taata n'abasigadde babeera bali mu ssanyu ku lw'okuyingira kwaffe mu dduniya, naye ffe tubaako ensonga ezitukaabya, ate bo babeerako n'ensonga ebasesa oba ebasanyusa. Naye awo tuba tugenda kufuna certificate esooka ey'okuzaalibwa, naye ku certificate ey'okubiri nga tugenda okwabulira edduniya wabeerawo opposite ebiseera ebisinga ng'eyaliwo ng'omuntu ono azaalibwa,
abamwaniriza ku nsi babeera basanyufu nga ye akaaba. Kyokka mu kaseera k'okugenda kwe n'abeera mu mbeera y'emu ey'amaziga nga nabo bwe bakaaba. Omusajja ono omugezi kyava atubuulirira n'atugamba nti bannange ng'ofuna satifikeeti eri ey'okubiri faharisa ala amalin, gezaako mu bulamu nga Allah kyabukuwadde obeeko byokola. Gula Quran, saddaaka mukuuli w'ekitiibwa Allahu tabaraka wa taala. Emirimu gy'osobola okukola gikole ng'olwanirira satifikeeti eri ey'okubiri. Takunu idha bakaw fi yawmi mautika dahikan masrura, obeere ng'okola opposite nga bano gye baakola ng'oyingira mu dduniya. Mu kaseera bo banaakaabira nga bakaaba ku lw'okwawukana naawe, gw'ate obeere mukama wange ng'oli mu ssanyu. Obeere mu baddu abanaabeera mu nseko, abanaabeera mu ssanyu ku lw'okwagala eyo gye bagenda, ku lw'emirimu oba oliawo gye baasobola okubeera nti bakola nga tebannava mu bulamu buno bw'edduniya, ku lw'emirimu gye baasobola okubeera nti bagikola ng'obulamu bw'ensi eno tebannaba kubeera nti babwabulira. Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama ebigambo bye yabyogera ng'ayagala tubeeko kye tulengera, ng'ayagala tubeeko kye tulingiza tusobole okubeera nga tuwangula obulamu bw'ensi eno. Baganda bange ebitiibwa, ma hadhihi dunya illa mataa'ul ghurur, tebuli obulamu bw'ensi eno okuggyako ekiguumaaza, bulamu tebuliiwo. Tugenda kusinkana ow'ekitiibwa Allahu tabaraka wa taala an qaribin, mu kaseera katono nnyo. Tofaayo myaka emeka gy'owangadde, myaka 6, myaka 100, myaka 2, essaawa yonna ogenda kusinkana ow'ekitiibwa Allahu tabaraka wa taala. Nabbi Nuhu alayhi salatu wassalam yali omu ku baawangaala ennyo mu bulamu bw'ensi eno. Yabuuzibwa omu ku bagoberezi be n'amugamba nti ya atwala rusulillahi umra. Riwaya endala ey'ekyafaayo ekyo egamba nti malayika ye yamubuuza, emugamba nti ya atwala rusulillahi umra, owange ggwe asinza ababaka ba Allah bonna okuwangaalako emyaka oli mu 100 gy'owangaalidde mu dduniya. Kaifa wajadta dduniya, edduniya wakati mu kubeera nti ogiwangaddeko ng'oli musajja mulongoofu, oli nabbi, oli byobadde byonna, ogisanze otya? Nuhu alayhi salatu wassalam yaddamu ekibuuzo ekyo n'agamba nti wajadtu dduniya kadaari laha babaani, nsisinkanye edduniya ng'eriŋŋanga omuzimbo nga guliko emiryango 2 nga gyonna gyetunuuliganye. Dakhaltu min ahadihima fakharajtu min al-akhar, nayingiridde mu mulyango ogumu nenfulumira mu mulyango omulala. Distance oba time omuntu gy'atwala eddakiika obutikitiki omuntu bw'atwala ng'ayita mu mulyango guno asale ayite mu mulyango guli ogumufulumya, ke kaseera ke namaze mu bulamu bw'edduniya. Awamu n'ekyo nga wangaddeko emyaka mingi, ekyo kigambo kiraga nti obulamu bw'edduniya ne bw'onaawangaala otya busigala bumpi. Alhayatu ddunyawiya mahma taala fahiya qasira, ne bwe bunaawangaala butya bumaliriza bumpi, omaliriza oyingidde wansi wa ttaka. Olwaleero Nuhu alayhi salatu wassalam eyawangaala emyaka 10 n'omusobyo, bw'otandika okubala emyaka gy'amaze wansi w'ettaka gye gisinga obungi okusinga emyaka gye yawangaalira mu bulamu bw'edduniya. Tuddayo ku ansa egamba nti gye yawangaala mimpi nnyo ku gy'awangadde wansi w'ettaka. Awamu n'ekyo nga tannavaayo akyatwaliriza obulamu obwo. Muganda wange ow'ekitiibwa ali eyandaba ku Salaamu TV, akaseera ako kagenda kujja gye ndi, akaseera ako kagenda kujja gy'oli. Abantu bakunoonye mu butale bwa Uganda bonna nga toliiyo, abantu bakunoonye mu maduuka gonna nga toliimu, abantu bakunoonye mu bibuga byonna nga era noonya Kampala yenna, abatambula bonna bamujjuzza toliimu. Bwe tugenda mu kibuga ky'Embalala nga toliimu, bwe tugamba nti tugende Embaale nga toliimu, njogera ekibuga kindeke kiriwa?
nga bakunoonya mu malwaliro g'ensi eno yonna, njogera ku Uganda nga toliimu, nga ne bafuluma ebweru tebasobola kukufuna. Ne basalo ne bagamba omusajja ayinza okuba yasibwa, katugende mu makomera tumulambuleko, wallahi nga mu makomera toliimu. Nga bakunoonya mu nnyumba z'abantu bonna nga toliimu, ekituufu nga bonna bamanyi wooli, y'ensonga lwaki tebakunoonya. Ensonga lwaki tebagenda mu butale kunoonya, ensonga lwaki tebagenda ku poliisi kunoonyezaayo, ensonga lwaki tebakunoonya mu nnyumba yo, bamanyi nti obulamu bwo bwawunzika. Y'ensonga lwaki omuntu bw'afa tetukkiriza kumuziika okuggyako ng'abantu bonna abasobola okutegeera bategedde nti omuntu ono agenze, baleme kumunoonya okuggyako mu kifo ekyo. Owekitiibwa Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama kye yatiisa basahaba ridwanullahi taala anhum, n'abagamba nti abange akthiru min dhikri hadhihi ladhaati, muyitirize nnyo okutya okujjukira ekintu ekigenda okujja naye kibakutulewo n'ebibawoomera, kibakutulewo n'obulamu bwammwe. Baganda bange bibitiibwa, tugezeeko nga bwe tusobola tunyige nnya, tunyige sita, tunyige mwenda, tusembyeyo hash. Business number tuteekemu 6, tuongereko 0 endala 6. Amount tunyige akasente konna ketuli wiringi okubeera nti tukawola owekitiibwa Allahu tabaraka wa taala. Tunyige mu pini eyo tusobole okubeera nga sente ezo zituuka ku akawunti ya Salamu Charity. Abayine MTN 07776 emirundi 3 2 yo giddemu emirundi 2, then n'oluvannyuma obeere ng'osembyayo 0. Akasente ako kagenda kubeera nga katuuka tukagulemu ekitabo ky'owekitiibwa Allahu tabaraka wa taala. Ekitabo ekyo tunaba tukiguze, abantu ne bakisoma, abantu ne bategeera amateeka g'owekitiibwa Allahu tabaraka wa taala, ffe tugenda okubeera nga tufunamu ng'abantu abo tebannaba kubeera nti bafunamu. Kyenkubiriza omwoyo gwange n'ogugwo tubeere nga twenyigira mu mulimu guno ogw'ebbeeyi, omulimu gw'okuweereza ekitabo ky'owekitiibwa Allahu tabaraka wa taala. Akaseera nga tekannatuuka nga bwe tukola ku bannaffe, naffe bye tubakolako byennyini bibeere nga bitukolwako. Olwaleero tulina bye tuziika, enkya tugenda kubeera nga tuziikibwa. Olwaleero tulina be tusiibula nga bagenda olugendo lutaliiko kukomawo, enkya ffe tugenda okubeera nga tusiibulwa. Olwaleero tulina be tusitula ku bibegabega byaffe, olunaku lw'enkya ffe tugenda okubeera nga tusitulwa. Olunaku lwaleero tulina be tunaaza, naye olunaku lw'enkya ffe tugenda okubeera nga tunaazibwa. Waliwo be tutadde mu ssande olunaku lw'olwaleero ne tubazinga, enkya nze naawe ffe tugenda okubeera nga tuzingibwa. Naye owekitiibwa Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama mu bigambo nga mmaliriza, tubeere nga tuwunzika pulogulaamu yaffe ey'olunaku olw'olwaleero nga bwe tuteeka akasente ku akawunti ze mbasomedde. Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama mu bimu ku bye yatugamba, yagamba nti asri'u bil janaza, omuntu abanga abafuddeko mwanguyirize nnyo okubeera nti mumutwala mu kifo kye ekyokuwummuliramu, ekyokulindiramu obulamu bw'enkomerero. Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama n'agamba nti fa innahu, omuntu oyo bw'anaabeera mulongoofu, aw fa innaha intakun salihatan,
omuntu oyo omulambo ogwo mayiti eyo eteekeddwa mu ssanda gye mutadde ku bibegabega byammwe gye mbagambye mwanguye bw'anaabeera musajja mulongoofu bw'anaabeera mukyala mulongoofu fa khairun tuqaddimuunaha ilaihi omusajja oyo mumutwala kusinkana birungi wa in takun siwa dhalika naye bw'anaabeera ekyennyume ky'obulongoofu fa sharrun tadaunahu ala riqabikum kibi nnyo kyemusitudde ku bibegabega byammwe baganda bange tulwane nga tetunnafa tubeere ebirungi ebigenda ositulirwa ku bibegabega by'abasajja olunaku lwe bagenda okutusitula tuleme kubeera kibi tuleme kubeera kizibu kigenda kubeera nga kiteekeddwa ku bibegabega byabo abagenda otusitula olunaku olw'enkya ngenda kubasaba tunyige 07776 4 emirundi 3 2 emirundi 2 tusembyeyo 0 abe mutye ntuyitirawo aba Airtel tunyige endagiriro yaffe star 185 star tunyige 4 tunyige star tunyige 9 tusembyeyo hash business number tuteekeko emitwalo 6 amount tuteekewo omuwendo gwa ssente ogwo gwe tumanyi nti gugenda kututeeka mu baddu abagenda okwanyirizibwa mu mbeera ennungi mu maaso g'owekitiibwa Allah reference teekawo salam teekawo Quran n'oluvannyuma tunyigiremu pini akasente ako kabeere nga katuuka ku akawunti za salamu charity tubeere nga tugula ekitabo ky'owekitiibwa Allahu tabaraka wa taala saba owekitiibwa Allahu tabaraka wa taala ffenna abeere nga atugasa era abeere nga atusitula n'ebyo bye tuwulidde abitufuulire ennunuzi yaffe yawma alqiyama abasobodde okubeerako ne kyebawaayo ku pulogulaamu eno ey'okugula ekitabo ky'owekitiibwa Allah tusaba abeere nga bakubisizaawo abamalire ensonga zammwe n'abatasobodde ku lw'ensonga y'ebyenfuna tusaba owekitiibwa Allahu tabaraka wa taala ffenna abeere nga atugaziiriza ensawo zaffe ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ارزقنا فإنك أنت خير الرازقين اللهم افتح لنا فإنك أنت خير الفاتحين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Eno ye Salam TV. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا